Abantu abalina obuzibu kukuwulira basabiddwa okwesigamu omutima ogwagala Katonda wamu ne bantu bannaabwe. Obubaka buno bubaweereddwa omusumba Kasumba Stephen ow'ekkanisa ya Emmanuel Church of Uganda the day esangibwa e Makerere bw'abadde akulembeddemu okusinza kwa Sunday nga mu kusinza kuno batikkidde n'abavunzi b'obubonero mbadde ne munnamawulire waffe Kiza Peter wamu n'abasumba ab'enjawulo. So we need to try our best to love one another. Love one another, not just one person, but love one another. But sometimes we tend to forget to love ourselves. Abakulembeze n'abasomesa abasomesa obubonero basimye abantu abawulira era aboogera olw'okuvaayo ne basoma olulimi olw'obubonero kye bagamba nti kitaddewo olutindo wakati w'abantu abatawulira n'abo abawulira. This goes to the interpreters or the Sanami students. Go and put in practice what you've learned. Those communication challenges. So I'm happy for the interpreters who are always here, that you worship and serve with us. Amoti Joseph nga yakulira okulondoola olulimi lw'obubonero mu ggwanga ategeeza nti waliwo obwetaavu bungi obw'okusoma obubonero okusobola okugonza empuliziganya y'abantu bano. We want to bring a friend, a brother, a sister. You know, we saw that interest in communication. Probably stop barking at a day, you know, so we kindly, you know, let you know that please, we have a program that is running here to bridge that communication gap between the deaf and the hearing. So, Yeewo Jock Charles nga mukulembeze w'abantu bano wamu n'abalala boogedde ku buzibu bwe basanga nga bannaabwe bangi n'okusingira ddala abawangalira mu bitundu by'ebyalo tebamanyi bikwata ku Katonda olw'obutaba na basumba babuulira njiri mu bubonero. Yeah, so for me I never move without a pen. Even the border guys, when I want to tell them where I'm going, they want to like speak and they just point. So we fail to understand each other. Sign language class. Because at least we can now communicate easily with both the hearing and the deaf people. Oluvannyuma abatikkiddwa bakwasiddwa amabaluwa gaabwe wakati mu ssanyu. Twogeddeko n'abamu ku batikkiddwa ne batubuulira ekyabawaliriza okusoma olulimi lw'obubonero. Mu sign language kati nsobola okubeera nga njogera n'abaana bano n'okubabuulira enjiri n'okubaweereza obulungi era kati kino kigatta ffe abantu abawulira n'abantu bakigala okubanga tugatta abakiggala awamu n'abantu abawulira okubanga tetuteekawo lutindo n'okusosolegana eri abantu bano kubanga tukizudde nti bantu ba mugaso nnyo buli wojjoobeera ng'obabeeramu otegeera nti bantu ba mugaso nnyo era beetaaga okubeera awamu mu community okutuusa ebizibu byabwe bibaluma eri abo be beetaaga okubitegeera. Ni musanyufu nnyo okuba nga ntuuse ku kkula lino. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.